abantu banyumiddwa bambi naye gye buvuddeko nabagamba nti Abanayuganda basobola okwagala omuntu era ne bamukyawa naye alien bamulaze omukwano daagala sirwanga sebo nkutumiddeko nnyo papo pate yali ye Dubai nagikuba kubanga abantu yafuna batono nzijukira wano daagala asiwe mwategeka ebintu byammwe Dubai ne bibasala naye ku luno concert ya Alien Skin was one of the successful stories okubeera ng'oli muyimbi wa myezi 6 kubanga Alien yalina ennyimba ezisukka mu 32 naye tumanyiiko nnya zokka fe Alien gwe tumanyi yatandika kuyimba mu COVID so ennyimba za Alien okutandikira ddala mu COVID ennyimba nga City ya Danger tonzijukiza lockdown n'endala ze zaakutte abantu b'e Bulaaya omubabiro era byagenze okuggwa nga Alien Skin akubye concert makeke abantu b'e UK bamuwagidde n'omutima gumu holo nejjula ne tickets ne ziba nga zaatundiddwa okumanya Alien Skin alina omukisa ba promota nga Abitex abaali baagwa kubanga Abitex buli muyimbi gwabadde akwatako Chance Nalubega Serena Bata abadde amaliriza nga abaliddeko ebya Julayina ate ne bamaliriza nga bagudde naye omuntu w'omukisa azuukusa abaali baagwa so Alien akomezaawo Abitex mu kibalo Abitex abadde yagwamu ng'ekisaawe ebbala mu balunwa n'ebbajjo bakyefuze naye olw'okuba nti omwana Alien ono yazaalibwa n'omukisa leero promota Abitex y'omu kati ku bapromota abakomyewo mu kibalo ng'abasinze okutegeka kati concert ezisinze okubeera successful n'okkola ssente kituufu Alien kyo yakikubye n'akinyikiza n'akyozaamu kubanga ekyabadde e UK abalema abakadde abato bagenze ne bazina amazina katono bafe ekyokubiri twebaze nnyo ne Lutalo David Lutalo naye yayongeddeko okwo kwegamba Alien Skin n'abanga yegasse ku bayimbi e Uganda abasobola okugenda mu ggwanga lya Bungereza n'akuba concert nebeera successful so right now Alien tetulina kibi kye tusobola mwogerako ne bw'oba oyagala nnyo mpozi ng'oli wa mutima mubi nga tosiima omwana avudde mu ghetto abadde obubi kati ali mu kukola history kino nzize nga nkibagamba Bannayuganda nti mu nsi munoonye omukisa gwe gufuga ensi omukisa gwe gufuga buli kimu so Alien yazaalibwa naki n'omukisa banneewe mbanga njogera ku mukisa abantu abamu muyinza okulowooza nti this is just something which is normal this is not normal Alien ebintu byakola biri abnormal kubanga abantu b'e Bulaaya be basinga okweronda era ebivulu bingi bigenze e Bulaaya ne bisala naye ekya Alien bwe kityo kyabadde successful ne David Lutalo nga bakikuba e UK so twebaza nnyo abo bonna abazze tiimu yonna daagala sirwanga okuba nti mwasobodde okukola statement ne mulaga Uganda nti ddala wakyaliyo abayimbi abalina amaanyi bwegati agaleeta abantu nga si Bob Wine omanye Bulaaya eyo Bob Wine abadde akyase nnyo naye kaakati Alien Skin bw'atyo bwe yakikoze eki bwe yakikubye that is a wake up call for all musicians it is a wake up call nti kaakati muyina okukola ennyo it is a wake up call lwaki Palaso y'omu ku bayimbi abasinga ennyimba mu Uganda wano era Palaso ayimba bulungi naye okwagala tekugulwa abantu okwagala tebakigula oyinza okubeera ng'olina ennyimba nnungi waliwo n'omwana bamwitaliya mu voice
waliwo omulala bamuyita Unknown bayina ennyimba nnungi nnyo era buli kwanjula ennyimba zaabwe bazikuba naye ekintu kikyabulamuuko okulaba nti bakiseesa. Ebikonde byabadde binyokedde mu lukiiko lw'abayimbi nga Big Eye yasimatuse ebikonde bya Bruno K yabadde agenda kuba Big Eye oluvannyuma lw'olukiiko lw'abayimbi olwabaddewo nga Big Eye ye treasury wa Wuma ajjukira okulonda tekunnabaawo. Federation zonna zabadde zisinkaniddwa nga ne Wuma naye represented egenze kusisinkana Eddie Kenzo president wa federation babeeko bye bateesa. Olukiiko lwagenze okuggwa ng'embeera eri tense era kino kyawaliriza Big Eye okusituka akuba emmeeza olwo nga yagala kulumba president Eddie Kenzo Bruno K kye batakkiriza. Bruno K n'amwolekeza ebigambo ng'amugamba Big Eye nja kukuba bw'otaddemu mpisa. Big Eye lekeraawo okumanyira Eddie Kenzo era n'amaliriza nga bamukutte bukwasi ababaddewo awo Bruno K bamukutte. Jukira Bruno K y'omu ku bayimbi abasinga okusitula obunyama asiba mu jimu na musawuna Bruno K ng'akola mubiri. Ekyaddala Bruno K muvubuka muto naye amaanyi agayina kubanga ebyuma byasitula ekyanjaffe abamumanyiko tumanyi nti bwakutuuzaako eŋŋumi ebinnyo bayinza obbironda ennakawa. Kino kyawaliriza olukiiko okusooka okutabanguka nga Bruno K bamukutte kubanga yabadde ayagala kuyigiriza Big Eye empisa. Big Eye yaleekaanidde waggulu ng'amugamba Bruno K onankola ki ko Bruno K batutetudde wagazi malo okujjamu amannyo. Bino byabaddewo nga omukulu Eddie Kenzo president w'abayimbi yeetulidde mu ntebe ye alaba byonna ebigenda mu maaso. Wadde nga Big Eye ne Wuma bazze n'akabadi kakukyankalanya lukiiko kubanga Wuma eridde nnyo sente z'abayimbi ate teyagala kuwaayo bukulembeze. Wuma eganye okwegatta mu federation kubanga Sindi mukijjukire nti yakamala okuzaala era Sindi y'omu kuba kyakalambidde. Wuma ebaddewo ebbanga naye era talina kyekoledde bayimbi kiri awo okuggyako okwagala okuleeta entalo n'okubaawo yawulayawulamu bo basigale nga balya. Wuma ewa Jeno Sale tebakonkona kubanga bo buli kye boogera abawuma bagamba nti Jeno ye yatusindika. Ne weewuunya n'ogamba oba bokka baalaba. So federation zonna ez'enjawulo zabadde zitudde. Si abawuma bokka, si ya Eddie Kenzo yokka ne basongolayita gattaka abakadongo kamu. Olukiiko lwazzeemu nnabe oluvannyuma lwa Big Eye okusonga engalo mu Eddie Kenzo abayimbi ekitaabasanyusizza. Omukyala Sindaleera Baby wadde yakazaala naye yakangudde ku ddoboozi n'asituka naye ng'afunyizza Sindi naye yafunyizza ebikonde ng'ayagala kubyolekeza Bruno K. Kwegamba kale olukiiko bwe lutyo we lwabadde naye abayimbi ke tubasabire mukwatagane. Mwenna muyingire federation y'omwami Eddie Kenzo mufune kye bayita copyright ro musobole okulya mu ndongo. Mwewale ebintu nga kawoshi n'okubasondera nga mulwadde ebintu ebisinza okubaswaza. Ate nga kyo kituufu amannya ne sente mukola ki muba musobola okuzikola. So copyright ro tugiwagira abayimbi bafune mu nnyimba zaabwe bafune mu ndongo. Naye waliyo ama TV agatabyagala kubanga go gagenda mu maaso. PBS sibayaje balina okujja sente naye ejjudde agabbi yeetaaga kulongoosa. So byebye biri mu bayimbi nga Wuma ekyakalambidde kubanga Eddie Kenzo yabagaye mwagala ki Wuma negamba mutuwe ebifo ebisava nga n'ekya treasury mu ekiri. So byebye ngumi bwetyo yabadde genda okunyooka nga Bruno K ayagala kuba omwami Big Eye. Naye nga amazima ga Katonda singa engumi yavuze Big Eye singa amannyo tayina kubanga Bruno K yakolamu ku mukono awo asiba kyanja mu byuma. Bruno K omu ku bayimbi abasinga empisa era mu butuufu oyinza okulowooza nti taliiwo naye abaawo naye woba omunyizizza bw'otegeera nti Bruno K is an international fighter. Uganda eba yafiirwa omudaali mu kimu Olympics. So ketusabire nnyo president w'abayimbi Ssebo Edirisa Musuuza tuli mabegawo okulaba nti kozi gy'olwanira tugisupportinga naffe ebyentalo tubikooye. Ate ke tusabe nnyo Wuma Sindaleera Baby ba Big Eye abalidde sente z'abayimbi munakkiriza ne mukola ebitwala abayimbi maaso ne muva mu byentalo n'okulya ssente. Awo nga nvuddewo
jo eggwanga lya Russia lyasibidde ddala ku bunkenke. Eggwanga lya Russia yensi esinga amaanyi mu nsi yonna ng'ekutte namba 2 mu nsi yonna. America yesinga mu maanyi ag'entalo. Omulasha akwata kyakubiri mu nsi yonna yasinga nuclear warheads ennyingi. Naye eggwanga lya Russia lyasibidde ddala ku bunkenke. Nga omuyeekera akulira Merisha oba giyite mercenary group gye bayita Wagner group erwanirako abalasha e Ukraine yeesuddemu akajabangu n'ayagala amakinge eri ekibuga ekikulu kye bayita Moscow awamba obuyinza ajjeko Vladimir Putin president wa Russia. Bino omuyeekera ono akulira ba mercenary jjukira omuyeekera ono yalwana entalo za Russia okwetoloola ensi yonna. Russia yakola ekibiina ky'abayeekera private company gye bayita Wagner group nga ebalwanirako entalo mu nsi yonna. Wagner group erwanirira interest za Russia okwetoloola ensi yonna. Bakube mundu bano tebaseka. Ekyaddala kyo balwanyi bakubye mundu e Libya ne bajja balwanirako Russia Sudan. Russia buli weba ne interest be bajja. Naye ekyewuunyisizza ensi yonna ejjo nti omuyeekera ono atwala Wagner group yakedde nga munyiivu n'asooka avuma bakama be abatwala eggwanga lya Russia Federation n'abagamba nti ekiseera kyammwe kituuse mbamaamuuleko engeri gye mukuttemu olutalo lw'e Ukraine. Omuyeekera ono alina obuzibu ne Commander Chief of Defense Forces wa Russia gwe bayita Sagio. Bazze bafuna obutakkaanya ne ame commander w'eggwanga lya Russia. Saako ne bajje n'abamu. Omuyeekera ono ye tayagala kulipotinga gye bali, ayagala kulipotinga butereevu wa president wa Russia Vladimir Putin. Waliwoko enteeseganya Wagner group eno okugissa mu magye ga Russia. Omuyeekera ono yakigaana agitwala. Ye ayagala lisigale nga gye lyetongodde. Bajeno ba Russia ekintu ekibasuza nga tebeebase kubanga Wagner group eyina ssente eyina emmundu ate bakube emmundu. Kati Russia yatuuse ekiseera ng'erabira ddala bafuuse threat gye bali. Omanyi omuntu gw'otafuga gw'otawa biragiro gw'otawa kyakkola oba toli mukama we. Kino kyawaliriza bajeno ba Russia okusitula mizairo ne bagikuba abayeekera bano mu Ukraine era abayeekera bangi ne bafa. Ekyo ne kinyiiza omuyeekera ono atwala Wagner group n'asooka ayingira eggwanga lya Russia n'asalako ebitundu nga Raskov. Mu kibuga Raskov amagye ga Russia gatwewuunyisizza nti omuyeekera ono buli we yayise ng'amagye ga Russia gaggulawo obugguzi gagamba mwana waffe yingira mu ababadde batulwanirira. Yawambye ekitundu kya Russia Raskov kibuga kiriraanye Ukraine. Era n'obutundutundu obuliraanyeewo omuyeekera ono yabuwambye. Ng'amagye ga Russia gamulaba bulabi we gaseka we gamukubira saluti bwe beegwa mu bifuba. Kituufu abantu mu ggwanga lya Russia era nabo baawadde omuyeekera ono ssente ne bamugwa mu bifuba n'emmere ne babawa. Nga bagamba nti wamma mwebale kutulwanirira. Kino nno kyatiisizza bajjeno ba Russia. Kubanga gwe omuyeekera bw'ayingira munda mu Russia ate abalasha ne bamwaniriza ng'omuzira. Ate ng'omuyeekera agamba nti ajja mu kibuga ekikulu kumaamulako gavumenti. Andaba guno si gwe mulundi ogusoose nga Russia efuna ku. Russian Federation guno gwabadde mulundi nga gwakuna. Mujjukira president wa Russia Yeltsin naye bagezaako okumumaamulako ne kigaana. Mikhail Gorbachev president wa Russia naye yagezaako okumaamulwako era ne kigaana. Ezo nno zonna ku mu Russia. Jjukira abaasoma ebyafaayo Nicholas II ye baamumaamulako gye bayita Bolshevik Revolution etaamuleka waggulu. Abaasoma history, European history ebyo mubimanyi. So eggwanga lya Russia lizze lifuna okusoomoozebwa okulwanagana munda n'okweyagaliza byasukka eggwanga lino. So omuyeekera ono atwala Wagner group yabadde amaze okuwamba ekibuga Raskov nga yeeyongera mu maaso kuwamba Moscow ekibuga ekikulu. Kino kyaddidde abakulu mu Russia okuyungula tanka ku street n'amagye ne bagayiwa. Anti bagamba mbu obwerinda si buti ensanafu etambula ki egaludde. N'ebyagenza okukomekereza nga president wa Russia president wa Belarus Sole Lutsenko akubye essimu n'agamba omuyeekera ono komaawo teweeyongerayo. Ebizibu bye tusobola bimala. So president wa Belarus ensonga yaziyingiddemu
nakubira omuyekero ono atwala wagina group namugamba komaawo tomachi nga genda mu kibuga kikulu omusayi gujja kuyiika era bigenzo okugwa ngo omuyekero ono yewunyisiza ensi ate nakuba roundabout nalagira amajege gonna gawagina group gaddeyo mu kampu era ye mwetegefu okuteesa ne bakama aba batwale eggwanga lya Russia ng'enteeseganya zigenda kubeera Belarus gye bagenda okutuula obunkenke ne buvaawo omuyekera amaze n'agamba nti ebyokuwamba Russia mbivuddeko kanyende nteese ne bakama bange mbabuulira obuzibu buvaawa bwatyo nakuba yutan era nalagira amajege gonna gakoleki jukira president wa Russia jo yabadde addressing ensi yabadde mukambwe nnyo Vladimir Putin n'agamba batuleta bonna bali benkwe tugenda kubasaanyaawo era n'agamba omuyekero ono akulira wagina group kyakoze treason kulyamu mu nsirukwe era shanno bakuba masasi era n'agamba Vladimir Putin yabadde mukambwe nnyo naga nti eyeegatta ku muyekero ono naye waakufa n'amajje ga Russia aganamuyambako nago gajja kutaliba mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe omusango gw'okulya mu nsi olukwe naye ne president wa Russia yeekubye mu kifuba n'agamba nti bano baganda baffe abawagina group bye nayogedde mbisazizaamu bave mu Russia nga teri abakutteko era we bugenzo okkeera ng'ebibuga omuyekero ne bya Russia bye yabadde awambye asibyeko ebyanguwa addeyo e Ukraine mu nkambi zaabwe so byebye biri mu ggwanga lya Russia obunkenke bukendedde omuyekero asazeewo gende Belarus bateesaganye ne bakamaabe byebyo naye ng'ekyamazima ddala omuntu oyinza okumbuza Junior omuyekero ono abadde asobola okuwamba eggwanga lya Russia kibadde tekisoboka abadde agenda kufa bagamba tukwatanga mu kabina ka mpologoma abadde akakuttemu eggwanga lya Russia liyina buli kikola kye lisobola okwerwanako mu nsi yonna Russia ekwata kyakubiri mu field zonna ez'ebyentalo Russia toginyoomanga nsi kirimaanyi ddala era omuyekero ono abadde tagenda kuba na chance yonna wabula okumukulashinga singa Vladimir Putin abadde ayagadde okumukulashinga lwakuba Putin kyatiddemu nti ayina entalo bbiri ayina olutalo lw'e Ukraine ate tasobola kukkiriza lutalo lwa munda wadde omuyekero ono badde basobola okumutta n'amajege naye kyandinafunyiza nnyo eggwanga lya Russia sinakindi NATO okweyingiza mu lutalo luno neewe omuyekero ono emmundu naye ng'ekyamazima ddala eggwanga lya Russia jjo terinyoomebwa kirimaanyi ddala awedde emirimu mu bikolwa eby'amaanyi g'entalo mu Air Force Russia addirira mu Amerika yekka Omumerika yekka yamusinga waggulu awo ate nga bwe tudda wano mu defensive systems ze bayita S500 S400 eggwanga lya Russia lyeyongedde okulaga nti mu nsi liyinayo ekifo mu bikolwa eby'amaanyi ag'entalo S500 defensive system ya Russia zezimu kuzisinga ennungi mu nsi yonna era eggwanga nga India ne Turkey wadde Turkey ensi ya NATO naye zaamala dda oggula system ya Russia eno S400 ne S500